Hajjat abantu bamumanyi. Mwe mwamuyingidde mu buyingizi n'abalabye wano bakasuku. Nalaye bakasuku bakibuukidde mangu. Oli ku musajja muno osalira omusango towuliriza. Kati Hajjat takulimba. Mutata w'omwana yafa. Tata w'omwana ye yajja Hajjat mu kyalo. Tata w'omwana bw'ali mulamu. Ye yatandikirako okuwasa Hajjat. N'amukuba omukolo makabuula. Bw'amala omuwasa Hajjat n'atandika emizeegi nga si mwangu. Ne babeeranga n'entalo awo ku Naluwama wansi awo. Babeeranga n'entalo oyo omukazi balwananga n'omusajja oyo. Kati Hajjat atandika atya agambe mutata w'omwana mulaba ng'eyafa. Ng'omusajja alina n'omusango mu kkooti gwe yaloopa Hajjat okuba nti yagenda n'abaana be n'agenda n'ebyobugagga bwe. Yabba omusajja n'amukaliza talina ke yamulekera. Bwe yavaawo Hajjat n'amulonda ow'Ennatiiti n'amutwala. Oyo omukazi mubanda ate mugeza ate alina omukisa. Takwanibwa abasajja baavu mpozi nga bamwenderako waguno mu ddya mwali. Takwanibwa abasajja baavu. Abadde atambulira mu basajja bagagga. Embaga ze bazimukuba ne zigenda ne mawulire. Yakawasibwa emirundi egi. Oyo bbawe yamusookako Hajjat n'oyo gwe baasibye. Naye bonna aleka abakozeeko damage. No, wabeewo YouTube atuyambe. Agende ku Naluwama Arcade mu basement. Anoonye taata oyo omwana gy'ali. Gwe genda ku Naluwama Arcade mu basement. Onoonye omusajja bamwogere. Naye Hajji ngenda kwogera tukubikirire vaayo olwalirire basajja banno bali mu ggwambi wagwamu osirise gwe watuleetera omuntu okuva e Busoga. Naye ali wano amalawo banne oli eri osirise vaayo obeeko kyoyogera. Omuntu yali asuubula konteyina ne konteyina z'emipiira kati osuubula just osuubulayo busuubuzi. Omukazi yakuba ekigo n'akomalawo n'agenda n'abaana bo bana. Yalimbye minisita mbu yakuzaalamu abaana babiri. Oyo omukazi atambulira mu bahaaji ate atambulira mu bagagga naye aleka abakubye ekigo nga kyayagala okukuba oyo. Era oyo kumpi amutandise kuba omuntu okukusiba emyezi 7 gy'agenda omala ku limandi. Emirimu gyo gyonna giba gizze emabega. YouTube ono wa Soroti TV. Njagala ogende Ennatiiti. Onoonye wali omusajja omugagga. Oyo omukazi gy'avudde alyoka ajje wa Hajji oyo. Gwe gano onoonye ku Hajjat. Oyo omukazi serebu wa mu kibuga omwo mu ebintu by'embaga ebyo bwe biti eby'abasajja bikiba mugwamu awo n'abakuba n'ababba kuba abakubye. Gano onoonye Hajjat Ennatiiti. Ogenda kakasa kye bayita Zurah. Mwe mumulabiraawo nalabye kalibbala nga bamutomeza ne ngamba kayira ono bagenda omwonoonera ekintu kyazimbidde emyaka n'ebisiibo. Kalibbala ekyo ekintu bwe kinaafundikira nga kyekyusiza ogenda kyejja kooti. Omukazi tabalimba mutata w'omwana yafa. Tata w'omwana gy'ali. Zino presidents baziteekawo naye abasajja mulagenda muziraba bulabi. Ey'Amawulana yajja. Mawulana n'agamba alina obujulizi bwonna nti abadde alabirira abaana ne babiwuliriza. Mawulana ne bamusukuma mu kkomera n'avaamu obukadde 10 zaatayinza na kusevinga omwaka. Abantu temwafaayo kati n'ezino bwe zizo zijja. Genda ku Naluwama Arcade mu basement. Ogenda onoonye omusajja gwe bayita Hajjat Traders. Gwegenda onoonye omusajja gwe bayita Hajjat Traders. Yagambye Mbalanga eyafa n'ayogera naye awo omwaganya. YouTuber oyo owa Soroti ali mu kutambulira ku bino. Genda ku Naluwama Arcade mu batunda emipiira gy'emmotoka. Onoonye gwe bayita Hajjat Traders. Akubuulire n'emisango bakyagirina ku kkooti e Makimbi.
bwana abakkiriza okwogera naye ng'ajja kukkiriza kuba naye kennyini asula akaaba asiiba akaaba. Minisita Nakiwala baba ayagala okumanya taata w'omwana byadde abuuza agenda anoonye Hajjat traders kunnalubwama mu mipiira. Abakazi olaba omukazi bw'akola ensasagge esooka abantu bamumaakinga, bw'akola ensasagge ey'okubiri abantu bamutereka, bw'akola ensasagge ey'okusatu bamwabya kuba beefuuse bizinesi oba guba gufuuse muze. Eba efuuse bizinesi oba guba gufuuse muze. Kati omukazi yakireese nga yamanyi kyangu naye mu nkomerero ate yeekubye ne yeeyabya ne yeeyuza kompulitire. Yeekubye bwaka talina gwagenda kuddamu kufera ebyo. Mugende munoonye Hajji kintu mumubuuzo oba alina akantu ke yasigaza. Newaka waasula ekyapa baakitwala mumubuuza ani akiina. Nze nabagamba wano ekintu ekiyitibwa omukazi eyazaalako olina okuba omwegendereza. Era ffenna gye tulinze mu kkooti tulabe afaanana atya kuba bamukwese naye mu kkooti tebajja mumukweka. Mu kkooti tebagenda mumukweka bajja mumuleeta bamuteekewo bamubuuze taatawo yakkwatako. Kati obuzibu bugenda kujja ng'agamba nti ye yankwata. Tulyoke tunnyonnyoke yakukwata atya, okukwata otegeera otya. Taata wange yanneebakako, yakwebakako otegeeza ki? Yankwatirira n'anzijamu engoye n'ankola bwanne ti aha wali mbeerera tewali mbeerera. Awo abasawo bonna nga weebali omulamuzi awulira. Wali mbeerera tewali mbeerera. Tinali mbeerera. Mwali ludda wa twali ku ddeeka. Mwali bameka mu kisenge twalimu ne baganda bange bana. Kati tuyoke tubuuze mu nsi yonna waliyo omukazi gwe baali baggyeko embeerera mu kimugunyu. Kati ng'omwana omuto w'emyaka 14 ye bamuggyako embeerera mu kimugunyu. Ani yaliwo? Gundi yaliwo. Oyo gundi kati omuwala aba ajunguludde obujulizi bwe kasita ajuliza omuntu yenna yaliwo. Kuba maama we yajuliza abantu bangi abaaliwo n'abakwata n'obuvidiyo. Abamu ku bo baganya okujulira bye baayogera. Ate mu mateeka kikkirizibwa statement esooka eyambako kutandika musango naye si ya makulu nnyo. Singa statement gy'okyusizza ogiremerako n'otakozesa kintu kyonna mweno gye weewakanyi. Okugeza singa ogenda mu maaso g'omulamuzi n'omugamba ow'ekitiibwa omulamuzi kituufu statement eyo nze nagikola naye byonna ebiri mu statement eyo bifu. Ndi lwaki bankuba embooko bangamba bagenda kunkola kino babiwandiika bangamba sayininge oba si kyo bagenda kunkola kino oba si kyo kino na kino bangamba yogera bino ne bino ensonga ziggwere wano tetuzitwala walala. Kyekyankoza statement eyo naye kunze si bwe nagikola. Noddamu n'oyogera ebigambo ng'obiremerako nga byawukana ku bya statement gye wasooka okukola. Statement gye wasooka okukola ebanfu kubanga yali corrupted bakuba bukubi ogikola. Kati omwana bw'agamba nti bankaka okukola statement mu katambi. First of all, what was the motive of the woman recording that child? Yali recording awaki? Mwate lwaki omusajja yagambye musimanya jangu tuyogereko. Oli mukazi we baawaka wamu. Poloti ya mukazi ennyumba za musajja. Omukazi ya musibye wabadde yagala ayite nze wabadde yagala ayite maama wo tijangu twogere. Era alina kuyita oli kubanga kimulidde. Wabadde yagala agambe tugende mu kkooti. Wabadde yagala agambe tugende mu kkooti. Okimanyi nti otuuka mu kkooti ogenda ku myezi 7 gye yagenzeeko. Ekitonde nnyo emyezi 7 kwogwo musango. Yagenze ku myezi 7. Kye yali alwanako okulaba nga tagenda.
kale ndiro omwana w'emyaka 14 mu kyayogera kye batwala ani akulimba omwana w'emyaka 14 bamuteeka ku cross examination ne bamukunya east right left and central bamukunya kwaliko ettaala tekwali ttaala wamanya otya nti yali taatawo emirundi egyo esatu mwasisinkana wa mwalimu abalala oba temwali lwaki tewabuulirako maama wo kugwasooka bwe yakuggyako vagini tewakola otya kubanga omwana aba abuliidinga kati okubanga ewaka wonna tewali yamanya wakola otya ze gamba buulire bw'obanga oyagala omusajja bamukwate bamusibirewo muteekeko omusango gwa reepu oba defilement ogwo gwo muzibu nnyo ku musajja gumukosa bubi era bababbi ebintu bingi lwekyo kubanga asooka agenda ku myezi 7 mu kkomera naye teri musango muzibu mu bulamu bw'ensi kuwangula nga misango egy'ebiri rape and defilement mizibu nnyo okuwangula nga bw'okiwulira mizibu nnyo okuwangula nga bw'okiwulira okugutwala nti gundi yankutte n'oguwangula ekisooka obujulizi bwagwo buzibu omwana ebbanga maama lyeyamanyiramu nti bamukozesezza waali waweze ennaku 3 nga tezaali tezinnawera bamuggyemu amazzi gasoma kitaawe kuba yaba taata we every man is a victim of this every man is a victim of this